Kanda bange mwina abantu bekalangala bakunganya olunaku lwaleero yenze Kyagulanyi Ssentamu Robert gwemanyi nga Bobi Wine era nga njogerako nammwe nga mpita wano ku mukutu nga nsinzidde wano mu kibuga Boston benekukumye. Yes, mu mawulire ge tuyinawo nga sinnaba kubanga nkuwa okwogera oba ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yategeezezza abakungubazi ababadde mu lumbe olwa Honorable Helen Nakimuli kakati omugenzi. Kkiriza nsooke nkuwa amawulire gano ge tuyinawo era nga gano gaakagwawo. Njagala okutegeeza gwe wenna nti olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokuna omwaka 2026 essaawa zigenda kubeera 3 ez'okumakya omulambo gwa Honorable Helen Nakimuli gugenda kuba guleetebwa ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule babere nga bagenda maaso n'okubanga bagusabira ku kitebe ekya National Unity Platform. Jjukira ku lunaku olwokuna lwe gugenda okubanga gutwalibwa mu Parliament, ababaka ba Parliament babere nga bagukubako eriisa evvannyuma nga bw'omanyi nti ono abadde mbaka wa Parliament era afudde mbaka wa Parliament ate era nga afudde yawangudde n'ekifo ekirala. Wabula okufa kwa Honorable Helen Nakimuli njagala okutegeeza nti waliwo ebigambo ebinsanze wano. Ebigambo bino nenjagala ngende maaso n'okubanga mbisharinga naawe. Honorable Helen Nakimuli yalese abantu bangi mu maziga. Naye njagala owulirize bulungi nnyo ebigambo by'ongenda okuwa nga sinaba kubanga nkutwala eyo. Abo abantu bangi abayogedde omuli taata wa Honorable Helen Nakimuli, omuli muwala we, omwana w'omuto, omuli abantu b'oku kitundu, bonna ebigambo bye bayogedde nga biragira ddala nti waliwo okubuusabuusa mu nfa ya Honorable Helen Nakimuli. Ebigambo bino okulaga kwe biraga nti birimu okubuusabuusa kwegamba ng'abantu balaga nti wabaddewo obutali bumativu mu ngeri gye yafuddemu ono. Jjukira twakuwadde sitoole ye nti yabadde mu njogera gye boogera buli omu agamba minor surgery. Naye kizibu nnyo okuwulira surgery gye bagamba nti minor surgery ye surgery etasobola kutuusa bulabe ku bulamu bwa muntu era kye kiyiisa minor surgery. Ngenda kuwa ebigambo by'ababaka wano. Wabula ebibuuzo ebisinga obungi byebuuzibwa omuntu ajja atya okufa nga yabadde na minor surgery. Kati ate ku sayidi eri endala addukanye eddwaliro n'ebigambo ebyuntambulirako nabyo ngenda bikuwa. Kakati ate ne ku sayidi y'omugenzi yennyini ne wabawo ebibuuzo bingi nnyo. Omuntu abadde ku ddaala eri omubaka wa Parliament nsonga ki eyamuganye okufuluma eggwanga agende bamukoleko surgery. Kintu kyamanyi nti kirimu okusirisa. Obujjanjabi bwagendako ng'akimanyi bulimu okusirisa nti agenda kusirisibwa nga tagenze na muntu we, kubanga jjukira okusinziira ku information gye twafunye teyagenze na muntu we yadde n'omu. Ku bonna ababadde nga abamuli okulusegere bafunye bufunye message nti ngenze kunkolako surgery munsabire, era nga Honorable Zaake Francis Butebi ye yayogedde ebigambo ebyo. Kakati abantu amaziga ge bakaaba tetuganye bakaabula okuba nti bafiiriddwa omuntu, wabula ate ekirala ekibakaabya yenfa y'omugenzi engeri gye yafuddemu nga n'abamu ku basinza okukaabya abantu ye muwala we bambi omwana omuto amawulire gwe gaasanze ku ssomero. Kakati bino byonna ngenda bikuwa era ngenda bikutuusako, naye nkugambye amaziga abantu ge bakaaba n'ebibuuzo abantu bye beebuuza. Omukyala amanyiddwa nga Honorable Helen Nakimuli kati omugenzi, ebibuuzo bingi nnyo bidda ku sayidi ye era ne wabawo wano bubaka bwe nkugambye nti bwe bunsanze wano njagala mbogere naawe. Mumanyi gwe bayita Honorable Namutyaba Sylvia, muyita Honorable Lwansonga nti yeegwanyiza ku kifo ekyo. Omukyala ono alina ebigambo bye yayogedde bye njagala tugabane ffenna. Ababaka ba Parliament nga ababuuza ebibuuzo mukimanyi muli bankyukakyuka. Mukimanyi omuntu gwe muvuganya n'ebikolwa bye. Lwaki mwenyooma? Lwaki munyooma struggle gye mwajjamu mutuuka okubanga ku bulwadde obulimu okusirisa togenze na muntu wo naye nga bagenda kukusirisa. Tokozesezza mukisa gwa kubeera nti Parliament esobola okufacilitatinga n'ogenda e Nairobi oba n'ofuluma eggwanga, ekyo n'otakikozesa naye ng'okimanyi obulwadde bojjanjaba oba operation gy'ogenzeeko erimu okusirisa. Waabaddewo bulagajjavu eri omugenzi newankubadde ng'omugenzi tayogerwako kibi, naye abamu baatuse n'okugamba nti singa abadde asobola okudda tubadde tujja nakumukubamu empi. N'ebigambo byogenda okulya byonna ebitambulira ku mboozi y'okufa kwa Honorable Helen Nakimuli kikulaga nti abantu si basanyufu n'ekikolwa, era ne bakuutira abalala nti waakiri muyigire ku kufa kwa Honorable Helen Nakimuli. Temwenyooma, temunyooma struggle gye mulimu, wabula mukitegeere nti ne bw'oba muntu wa bulijjo naye ng'oli mu bya ddala kkiriza obagaana wajja kubaawo ekijja okujjawo. Leka tujjewo akalango kano nze gye nkuwa ebigambo bino, naawe bw'onaaba nga tolina mutima mugumu bino biyinza okukaabya.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okulaba omukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna okufa kwa Honorable Helen Nakimuli kwalese ebiwundu bingi nnyo mu bantu. Kakati njagala okutandika mpola mpola. Honorable Helen Nakimuli ono nga sinnakuwa abantu babadde akaabya maziga era nga sinnakuwa bigambo bantu abamu bye bayogedde. Okwongera okulaga nti omukazi ono tabadde mwangu nnyo ebigambo byabadde ayogera ekyamazima bimuteeka mu layini y'okuba nti abadde omu ku bakazi bannankyukakyuka ate abali strong abali solid ate abaddala ng'ebigambo byayogera tebyawukana na bya Zaake ebigambo byayogera tebyawukana na bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula lwaki yatuuse okubeera nga tawabuddwa n'atuuka okugenda mu ddwaliro tagendeddeko muntu we wano nno ebigambo byogerwa lwa nsonga nti abantu bakuba ebituli mu ngeri gye yafuddemu n'ebigambo ebyaddiridde kubanga jjukira Zaake ngenda kuwa n'akatambi ka Zaake ng'alumiriza nti tebaafunye na postmortem report. Kintu kino Mwami Museveni kyaliko luyimba era ekyo yabadde ayimba chorus kyekintu kyabadde akola buli luvannyuma lwa myaka 5 oba buli mwaka buli wavayo okwogera eri eggwanga ayogera ku buli bw'enguzi obulyake n'obuli bw'enguzi era bw'atakyogerako twewoonya naye wali olabye amaka gali mu taata nga mukambwe ennyo naye ng'abaana baamuyiga ngeza n'enkomawo wano nensanga nga mwavuze eggaali yange mujja kummendegera abaana ne bagivuga ne bagiza wate namanya nti agenda abakola kyabatta anaabatta tewalabye ebyabaddeyo so nze ndowooza luno lwafuuka luyimba. Emabegakaawo eyali omukyala Betty Kamya eyali IGG ripooti gye yatuwa mugyogeddeko eyo obutabalika 10 obubbibwa buli mwaka kyokka y'omu n'avaayo bwe yagenda e Kenya n'agamba nti Your Excellency omanyi President Museveni ayina akantu ennaku zino ke yafuna ate kamutaasa. Kakati Honorable Helen Nakimuli ebigambo ebyo by'owulidde bye bimu ku bitono ennyo byazze ng'ayogera ng'akolokota abasajja bano era ng'abalaga nti babi. Kakati bano ebigambo bye ngenda okukuwa bano bo beebuuza otuuka otya okwogera ebigambo ku ddaala eryo. Imagine ng'olina mubaka wa Parliament toli muntu wa bulijjo nga nze ddala lwaki tewayimuse n'okwata ekkubo n'ogenda e Nairobi oba si ekyo osazeewo okgenda wano n'ogenda n'omuntu gwe weekakasa omuntu ng'akumanyi n'otagenda mu ddwaliro wekka. Ebigambo ebyo ngenda bikuwa then nga sinaba kubanga nkutwala eyo njagala okulaga nti buno obulumi Honorable Helen Nakimuli bwalekedde abantu kati ate n'obusungu batandise n'okubumuteekako wadde omugenzi ayogerwako kibi era Mukama amuwummuze mirembe yonna gy'alaze naye abantu abasigadde bangi bali mu maziga ng'ekibatadde mu maziga biri ebintu bibiri z'ensobi ezaakoleddwa ye yennyini Honorable n'ensobi ezaakoleddwa bwe ziba nga zaabaddewo ab'eddwaliro ababadde bagenda maaso n'okuba nga bamukolako. Kansooke nkuwa ebigambo bya muwala we eyasinze okukaabya abantu amaziga era n'abaviirako n'okwogera ebigambo nga bino. Omwana oyo ye mwana yekka gw'alese ku nsi era gw'abadde ayina yabadde yakazaala omwana omu era nga yoyo mwana muwala n'amawulire gamusanze ku ssomero ne bamugjayo ne bamuleetangayo mwabirabye byabadde biwanvuwanvu naye sijja kubibazaayo wabula ne kitaawe musajja wattu bambi abadde mu bulumi naye taata wejjukira ono father era mu orthodox yali naye gye buvuddeko naddala mu nnaku ez'enkulu era Honorable Helen Nakimuli n'abaako ne byayogera ebigambo era ebigambo still ebikalakata abasajja kyokka ekyewunyisa Honorable Nakimuli
kwegamba abasinga obungi bakirabanga ekyokulaga jjalira obulamu bwe. Ebigambo bino njagala tutambula empola byonna ngenda bikuwa kati kansooke nkuwa ebya kitaawe ebitonotono then nkutwale ku bya pulezidenti nkuwa ebyabazzaake n'abalala bonna. Naye ate nga mmwe maanyi g'abasajja, mmwe maanyi gaffe mmwe. Era nze omwana wange ono n'abaana bange bonna amaanyi agasinga gaali mu maama waabwe. N'olwekyo mbakubira omulanga naddala kiyitibwa baganda ffe tudde ku nnono y'ensa okukuza abaana baffe. Tuleme kugamba egindi ate Bulaaya ffe tugamba ki? Nebaza Katonda nti omwana wange 75 gye twamupulizaamu yagikwata n'agiwembejja ebadde emusemberesa. Era nebaza Katonda nti mumwagadde. Ne bw'abanga Mukama amututte si muki si musango. Asomera awo farm school ejali junior ne batugamba bino, okusoma kw'omwana 75 ku 100 kuli waka. Nkiddamu naddala bakyala mmwe, okusoma kw'omwana 75 ku 100 kuli luddawa? Kusomera ano naye 20 mu mmeka? Naye ani ayinza okuteba kati kitwakola? Twaddira 75 ne tuzitika abaana bagende bakole ki? Bagende basome. Ekyo kyabulabe nnyo. Mbagamba ng'omuzadde, mbagamba ng'ayise mu bisomooze bifaana bwe biti. Tuddeyo ku nsa y'ennono yaffe, abaana awaka basomerewo kinene. Kusomero bagende batekemu bino byemugamba simanyi biki. Kale ebyo byebimu ku bigambo taata we byayogedde byabadde bingi mukko, naye nga nsazeewo nkuweeko ebyo ngezaako okukutwala mpola okukulaga obulumi Honorable Helen Nakimuli bwaleseemu abantu, then ku nkomerero ngenda kukulaga lwaki abantu bali mu kumunenya. Ate era ngenda kuwa n'ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yagenze maaso n'okuba ng'ayogera. Wabula mu byonna kye njagala ofokasingeko y'ensonga lwaki abantu bali mu kumunenya newankubadde ti omugenzi tayogerwako kibi. Naye njagala tugende empola owulirize bulungi. Honorable Zaake Francis Butebi alina ebigambo bye yayogedde, era nga Zaake ndowooza ne Nina Rose be bayogedde ebigambo ebiyinza okuviiramu kko obubaka buno. Bw'oyinza okugenda maaso n'okuba ng'osinziirako otegeere lwaki abantu bagenda maaso n'okukuba ebituli mu kufa kw'omukyalo ono. Naye ekisinza okunnuma n'agamba nti mugende mukole postmortem. Ne tugenda okukola postmortem, ekinyiiza nnyo ne tujjayo omubaka mu postmortem ng'ewedde ne batugamba nti ate tebalina postmortem report yonna nti ate balina kuddayo eri ate gye twasoza gye baatugambye ebyo ate nga nabo tebalina kye baatukoze eki. Kati abantu beekalangala nga we musabye mwagala lipooti eyo tugyagala tannaba kugenda mu ttaka. Ate nze mummanyi tugenda kubeera mu paalamenti ku lunaku olw'okumeka. Twagala lipooti eyo ekole ki? Era tugenda kugisaba. Ate nze sisaba, nze I demand. Ate we bigaana mujjukira olunaku lwatogikwatako pulezidenti yabitusomesa. We bigaana waakiri tukola ki? Bakadde baffe, ssebo taata, babaka bannange abaliwo, abakulembeze baffe bonna bannakalangala, mbabuuzaako ennyonnyini ddala, naye ng'ate njagala otuusa omukisa guno okubasaasira n'okwe. Yes, ebigambo bya Honorable Zaake ndowooza owuliddemu point eri.
baabagambye okukola postmortem. Eddwaliro gye yafiiridde ate nga si lyabadde lirina okukola postmortem naye teryagikoze. Ate ne gye babasindise ne batakola postmortem ne batabawa ripooti ate ne babasindika baddeyo eri. Kakati ate postmortem report eyo efuluma omuntu tannaziikibwa. Kakati ate ku mulundi guno balinga abatali willing kugibawa era y'ensonga ye message Honorable Zaake gye yabadde avuga. Kakati mu bigambo bye njagala okwatemu ekyo kubanga byabadde bingi nnyo. Ebyo byonna byonna ngezaako okukulaga nti bireeta ebibuuzo bingi nnyo mu nfa y'omukyala amanyiddwa nga Honorable Helen Nakimuli. Kakati mukwano gwe abadde mukwano gwe nnyo nfanfe amanyiddwa nga Nina Rose. Ono yaweebwa kaadi mu bitundu by'Essembabule newankubadde nga akalulu ke kaatambula nga bwe kaatambula naye yennyini mu bye yayogedde mwabaddemu era ebibuuzo ebyefaanaanyiriza ebyabano nga kiraga nti okufa kwa Helen Nakimuli kwabaddeko akabuuza. Wuliriza Nina Rose bye yayogedde then oluvannyuma nkuwa ate ebirala. Abooluganda omukama mulungi ekiseera kyonna abasiraamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitalo nnyo kitalo ddala. Eleni sisuubira nti ndi wano twali twakola endagaano naye nga ndi wakujja eno basanyusa kuba nze muntu abadde amukkiririzaamu nga yeera wabadde anzikiririzaamu. Ninjagala kutwala omukisa guno okwebaza National Unity Platform okuba n'abakulembeze ab'ensi nteekateeka etya. Helen tugenda mujjukira ng'omukyala ateerumanga ntama. Helen abadde teyeetaaga kuleekaana muwulira si mu nnyambala sinalina mu bikolwa. Abadde teyeetaaga kuleekaana kukola kintu. Sigenda kwogera nnyo ng'amutegeera okusinga bannakalangala bannange nnumirwa wamu nammwe. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ebigambo bye yasembayo tulekera kino kibeere homework eri buli muvubuka era tusaba nga Honorable Senior Honorable waffe bwatukakasisa tugenda tuyamba tumanye tutya Honorable wafudde obutasukka mandi taata tutulieza kubanga kukakasa abavubuka Uganda yonna tugenda kuddamu kunyiiga butu. Era nga njagala kubuuza wano wennyimiridde wennyini. Kati sooka owulire ono yabadde Nina Rose by Monday tubeere nga tutegedde yafudde atya. Kati mu bigambo bye mu kino kye yabadde agamba nti njagala kubuuza njagala okiwulire yababuuzizza bigambo bya Nina Rose nti mwagala abantu emyoyo giwere emeka bino ebintu bino okukoma. Abatta abantu emyoyo mwagala emeka Uganda eddemu ebeere yaddembe kubanga ono temugenda tutta tumalawo ekyo kibakakasa. Njagala kubuuza emyoyo gy'abantu gye mwagala okusaddakira Uganda eddemu ebeere yeddembe mwagala emeka? Nze wendi bwe muba munoonya abaddako niwendi okufiirira ensi yange. Kitalo nnyo kitiisa era ffe abavubuka kitulese mu nyiike okuviirwako omukyalo. Siina na bigambo wenjogerera simanyi nti nze ategeere nnyo kubanga obusungu n'ennyiike bennyina bingi. Nze gwe mulundi gwange ogusoose wano kazinga. Kati ebigambo bya Nina Rose njagala mbiwereekerezeeko ndowooza okuwa message ya Namutyaba Sylvia kubanga message eno ye yatukozesezza vidiyo eno nga sinaba kugikuwa kkiriza nsooke nkuwe speech oba ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde kubanga ate nabyo bikulu nnyo. Njagala nkuwa ebigambo bya Namutyaba ali mu kugamba nti ye asooka kunenya Helen Nakimuli. Ogenda otya mu ddwaliro ekisooka n'ogenda nga tolinaako kubanga twafunye amawulire okuva ewa Honorable Zaake yamusindikidde message n'amutegeeza Honorable ngenze mu ssajja era n'amusindikira akafaananyi ng'ali mu theatre n'amugamba ngenze mu theatre ngenda ku ssajjale munsabire. Era mbu yabadde agenda bino byadde bigambo bya Joel Ssennyonyi yagenze yekka ye yagenze yeevuga n'okwevuga nga kiraga ekisooka
yabadde mayina sajjali kugamba sajjali gye yadde agendako yabadde si ya makulu nnyo naye ng'okkuzaako emabega sajjali yejja etya okusinziira ku information gye nafunye simanyi oba yeri confirmed naye nga gye nafunye Helen Nakimuli ono baakubwamukko emiggo gye buvuddeko era nga bali mu nsonga z'okwekalakasa mu nsonga za struggle bwe baakubwa n'ayisibwa bubi n'afuna blood clot naye neeba nga simbi nnyo wabula mbu n'akola sajjale n'akola kasajjale blood clot eyo ne bagijjamu era n'aba bulungi nnyo talina buzibu bwe yaba wabula mbu ne wabaawo embeera endowooza etaatereera bulungi nga yeetagira kukolayo kasajjale ke baayise mayina sajjale babeere nga bamulongooseza ddala ebintu bitereere bulungi nnyo obulamu bubeere nga butereera era mbu yagenza okugenda nga bagiyise ekigambo mayina sajjale kikwate nnyo kubanga bwe batwe bakinnyonnyodde wabula ebyo byonna byonna ng'obitadde ebbali kyabaddemu okusirisa era ebibuuzo ebyazze mayina sajjale lwaki babadde bamusirisa ebyo tetuli basawo ne tutabigendamu lwaki bwe yabadde agenda teyagenze na muntu yenna eyamuwerereddeko nga either wa struggle oba nga muntu wa famire ekyo tekyabaddewo ekyokubiri lwaki teyagenze ne yeesonyiwa amalwaliro ag'eggwanga erya Uganda n'agenda ng'e Nairobi oba mu malwaliro amalala n'aba ng'afuna obujjanjabi kubanga ekisooka mubaka wa palamenti alina obusobozi obukola ekyo ekyokubiri mubaka wa palamenti eyina enkola ey'okujjanjaba ababaka bwe bibange ku byombi tekwali baddeko kigaana palamenti bwe yandiganye okumuwa ssente ezigenda okumujjanjaba waakiri ye yandibadde alina obusobozi obwekwasaganya ne yeetwala e Nairobi n'akola sajjale ye awatali nsonga yonna newankubadde nti oluusi ennaku z'omuntu tuyinza okugamba nti ziba ziweddeyo wabula ate ebibuuzo bisigala bingi nnyo kano kaabadde nga akabonero akalaga nti Helen Nakimuli ekisooka yandiba nga badde yeenyooma nga tamanyi nti omulimu gwakola munene nnyo naddala mu struggle ekyokubiri ayinza okuba abadde anyooma gwe balwanyisa kyoba oli awo ye byayogera alaba ng'oli ebitamukosa ekyokusatu alabika abadde yeesiga eddwaliro we yagenze kubanga eddwaliro liri private era ebyo byonna nga biraga ebituli n'obulagajjavu obwabadde wakati we n'abantu be lwaki yagenze mu ddwaliro yekka lwaki yagenze mu ddwaliro eryo lwaki ebintu byabadde ayogera abitwala for granted ng'ate oba oli awo byayogera birabikanga babyogerera birabikanga ebiba bibakosa kakati nga sinnagenda mu bigambo ebyo ebyannamutyaba Sylvia kkiriza tusooke tujjewo obubaka bwa pulezidenti kubanga buno obubaka bukulu nnyo era yemu ku nsonga enkulu lwaki tujja tubeere nga tukuwa bino pulezidenti yayogedde ebigambo bino ng'asinziira mu ggwanga erya United States of America wabula ng'obubaka abusindikira abantu beekalangala okusobola okubagumya oluvannyuma lw'okufa era ne pulezidenti mu bigambo bye yakyogeddeko nti Nakimuli ono y'abadde omuntu ateerya ntama. People power, power. Baganda bange mwenna abantu bekalangala bakunganye olunaku lwaleero yenze Kyagulanyi Ssentamu Robert gwemanyi nga Bobi Wine era nga njogerako nammwe nga mpita wano ku mukutu nga nsinzidde wano mu kibuga Boston benekukumye olw'embeera gye mmanyi obulungi. Eno nno amawulire agennako ennyo gye gansanze agamu mwannyinaffe agamu mukwano gwaffe ogw'omukulembeze waffe mukulembeze munnaffe Honorable Helen Nakimuli byatuvudde ku maaso mawulire ga kikanga nnyo nnyo mawulire gakwekanga nnyo kitalo nnyo kitalo ddala. Nakimuli mwena mumanyi abadde teerya ntama Nakimuli mwena mumanyi abadde mukwano gw'abangi kitalo nnyo nti atuvudde ku maaso mwena mujjukira ennaku ntono nnyo eziyise n'okusingira ddala lunaku lw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo n'eddoboozi ery'omwanguka okwogera amazima nga gabadde ng'ayogera ng'amazima ge tweyama okwogera. Nakimuli omu ku bakulembeze ab'enkizo be tubadde nabo ate nga ekimufuula ow'enjawulo mukyala. Embeera abakyala gye baadde bayisibwamu naddala abakyala bali mu struggle ensangi zino muze mukiraba bakyala bangi tubafiiriddwa abakyala baffe okuva ku mukyala Monica Kibalama mukyala wa muganda waffe John Bosco Kibalama yabuzibwawo abakyala nga Edith Katende Mufumbiro mukyala wa muganda waffe era omwogezi waffe
amyuka Honorable Ssenyonyi Alex Wasu amufumbira ali mu kkomera bwe yafa mu bulumi obw'ekitalo nga baganye ne bbaawe okumulabako okumujjanjabako naye ne bwe yafa ne bamugaana okufuna omukisa olumuziikako. Abakyala nga mukyala wa personal assistant wange muyambi wange era deputy waffe wa research Sheriff Najja mukyala we yawambibwa ennaku 37 ng'amagye gamulina gamukumidde embarakisi poliisi nemwegaana amagye ne gamwegaana paka bwe bazze ne bamusaako ebisangosango ne bamusuula ku poliisi. Abakyala bangi nga mwanyinaffe Blue Tick olwabuzaawo mulumbe lwa Edith nga Blue Tick tannalabika paka saawa zino. Mukazi amagye gamutwala embeera yonna gyali mu kuyita mu kyonna kye bali mukola Mukama yamanyi. Abakyala bangi abali mu makomera Olivia Lutaaya, Madoline Kaija, Basauda Matata n'abalala Nakimuli abadde asula eddoboozi ery'omwanguka ng'ayogera era ng'abanja naddala abo abakwasibwa obuvunaanyizibwa okukuuma abantu naye ate nga baba bakijjanya abo abakwasibwa obuvunaanyizibwa oba abasuubira okuba nti be batwala batukulembera myoyo be basuubira okwogera amazima. Nakimuli byonna abyogeddeko. Kitalo nnyo ekya Nakimuli zatenyolwa nnyo nti bannaffe batuvudde ku maaso n'abalala ne bafuna obuzibu nga sobola nakufuna mukisa kubeerawo nakuyimirira na famire zaabwe. Ntuusa okusaasira kwange eri famire yonna ya taata nasinkanako ekelesiya y'Aborthodox mu Uganda, ababaka ba palamenti naddala okusingira ddala mmwe abantu b'e Kalangala nasemba okubaayo e Kalangala twalina Nakimuli katuze basaba kalulu ne mulonda Nakimuli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kumukkiriza kubaweerezaako, mwebale kumuwa mukisa, kuwa kifaananyi abaana bonna ab'obuwala abali ku kizinga kino kyonna ne ku bizinga by'essese byonna ne mu ggwanga lyonna okutwalizaamu okumulaba ng'ekyokulabirako. Mubeere ssuwa wadde Nakimuli atuvudde ku maaso naye bannakimuli abalala bangi bagenda kusituka olw'ekyo kye yatulaga, olwa example gy'atulaze, olwa inspiration n'olw'obukulembeze bwe. Kyanaku nnyo ebigambo bitono nnyo ebyokwogera obudde buno naye njagala bagumya. Temuggwamu maanyi baganda bange, temuggwamu maanyi, tujja kutuuka gye tulaga. Temuggwamu maanyi. Bangi bajja kusibwa, bangi bajja kubuzibwawo, bangi bajja kutemulwa, bangi abafudde mu ngeri etategerekeka. Naye saba Omukama atugumye, atuwa amaanyi, atunywereze ku nsonga eyo eyatuyingiza struggle eno, era n'ekisa kye atuguse gye tulina okuguka. Mukama abagumye, Mukama agumye famire, Mukama agumye ab'enju ye n'abaana. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Sigadde nze Kyagulanyi Ssentamu bannange, era nja kukola ekisoboka okwogerako n'abakungubazi bonna. Badde ngoberera wano ku mukutu nga ndaba mukuŋŋaanye engeri gye tulina omukisa gwa intaneti, ne ŋŋamba kambaweereze ku bubaka buno bagumye basaasire. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tufiiriddwa nnyo omwoyo gw'omugenzi. Mukama agulamuze ekisa. People power, power. Yes, kakati byabadde ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye mu bigambo by'ensonga lwaki mbikuwadde era ngenda kusembyayo ebya Sylvia Namutyaba. President mu kwogera akugambye Honorable Helen Nakimuli y'omu ku babaka naddala abakazi ababadde bateetiiririra, ababadde bateerya ntama, nga kikulaga nti Honorable Helen Nakimuli y'omu ku bantu ababadde boogera ebintu nga weebiri, kyokka nga be babyogerera obanga gyabisindika omanye ekiyinza okuvaayo. Helen Nakimuli n'agenda maaso n'okuba nga yeeragajjalira
bannayuganda bangi bagamba nti singa abadde asobola okudda babadde basobola okumukubamu MP n'okumutegeeza nti kino badde tolina kukikola ku ddaala kwoli nga n'omuntu wa bulijjo nga nze akuweereza sisobola kumala gagenda mu ddwaliro ng'ate nze ndi muntu wa bulijjo kaffe nnyere sirina kyamaanyi kyendi naye nga sisobola kukola ekyo ate gwe kye wagenze mu maaso n'okuba ng'okola. Honorable Helen Nakimuli bangi bagamba nti ensobi yavudde ku ye. Ekisooka newankubadde nga oba oli awo ennaku ze ziyinza n'okuba nga zabadde zituuse, eyo nayo nsonga tusobola kugirulinga out, naye ng'ebigambo bino njagala obiwulirize. Bigambo si byange, si bya mukutu guno, wabula bigambo bya Sylvia Namutyaba. Wabula ensonga lwaki mbireese nti nzikiriziganyizza nabyo. Wulira. Omufu tebamwogerako kibi, naye Katonda singa abadde asobola okuwaayo omukyalo ono omukisa omulala nadda engulu n'ali mukubye n'ali muyisizaamu empi lwakulagajjalira bulamu bwe. Bannange, olutalo lwe tulimu lwaki muli mudunyooma? Lwaki munyooma olutalo? Lwaki munyooma omulabe? Lwaki munyooma omuntu gwe tuli mu kulwanyisa? Omuntu ng'abadde very committed okusukka mu myaka 4, kuba ffe twogerako myaka 4 gyazze ng'akuta obuyinza, naye ng'abadde committed for so long. Nga ne mission gyali mu kulwaninga, mission si ya just nti yakubeera bubezi mu ntebe. Mission gyalina nnene. That is why ali very committed ku biti byakola, and he is very deliberate. Tatandise leero. Abasinga obungi, the majority of us batuzadde ku mulembe ku. Naye tulina okuyiga in a very hard way. Mwe mukutta olutalo lwe muli muddunyooma. Ebigambo bino ngenda kukaddamu, naye nja kukusaba ebigambo bino biwulirize n'obwegendereza, ate nsaba ogende mu comment section ompandiikireyo endowooza yo ku bigambo bya Sylvia Namutyaba. Eri ndoza bino biba bigenda eri abakyali abalamu, sijaga nti bigenda eri omugenzi, wabula bigenda eri abo abakyali abalamu. Njagala owuliriza ebigambo bino, okkirirawo wansi mu comment section ompe endowooza yo gwe kiki ky'olowooza ku bubaka buno Namutyaba Sylvia bwali mugenda maaso n'okuwa. Katukaddemu okawulirize bulungi nnyo, obyetegereze, mbireese lwa nsonga neetaaga comment section nga mutaddemu obubaka bwammwe. Wulira. Omufu tebamwogerako kibi, naye Katonda singa abadde asobola okuwaayo omukyalo ono omukisa omulala nadda engulu n'ali mukubye n'ali muyisizaamu empi lwakulagajjalira bulamu bwe. Bannange, olutalo lwe tulimu lwaki muli muddunyooma? Lwaki munyooma olutalo? Lwaki munyooma omulabe? Lwaki munyooma omuntu gwe tuli mu kulwanyisa? Omuntu ng'abadde very committed okusukka mu myaka 4, kuba ffe twogerako myaka 4 gyazze ng'akuta obuyinza, naye ng'abadde committed for so long. Nga ne mission gyali mu kulwaninga, mission si ya just nti yakubeera bubezi mu ntebe. Mission gyalina nnene. That is why ali very committed ku biti byakola, and he is very deliberate. Tatandise leero. Abasinga obungi, the majority of us batuzadde ku mulembe ku. Naye tulina okuyiga in a very hard way. Mwe mukutta olutalo lwe muli muddunyooma. Gwe kyolabanga ekisembayo ddala ekitasoboka, kyogamba mbu tekisoboka. Kobeere ng'oli muntu wa bulijjo ng'onywedde ku nsonga z'okuggyako Mwami Museveni mu buyinza, yo under surveillance, oba okyagala oba tokyagala. Kati ngamba otyo omubaka wa parliament ali voko nti entambula mu buli ddakiika 10 bamanyi wooli, bamanyi oyogera nani, kasita obeera of course Museveni amanyi baani abamuvuganya ebyaddala n'abaani abatamuvuganya byaddala. Kati gwe olw'okubanga mubakwetoolodde mulimu abakitwala ekisaazi, naawe ali serious nga mutima gwo kimanyi ebyaddala ky'oliko, naawe oli mu kulowooza nti olinga abakulinaanyi bonna. Ongamba otya nti omubaka wa parliament mu Uganda eno gye tulimu essaawa zino ey'akazigizigi, oweevuga mu mmotoka n'ogenda mu ddwaliro, eddwaliro ly'ogenzemu nga li mu Uganda ng'oli public figure, ng'ate gwe nakigudde gwe Ssekiganda gwe nakiganda ne weetwala mu ddwaliro ng'emmotoka bakumanyi entambula zo, bamanyi otambuddewo, bamanyi oliddewo, bamanyi olidde naani, bamanyi weebase naani, bamanyi oli naani, every time bamanyi, they know that. Mulekera otwala ebintu for granted bannange. Bino ebintu tebikwetaagisa na security alert, kubanga bw'obanga oludde mu struggle ng'oludde mu president talina kipya kiriwo kyatayogeranga ku buli ekiriwo yabiyogera dda.
era byowulira nti Bagundi yangambye abazze mu buzimu president mudde mulize president asiba bagamba kwebereramu asiba tugamba kwebereramu omufuti bamusalira musango naye ebiseera ebisinga ne mu kanisa batugamba tuyigire ku bannaffe abagenze temwajja mu lutalo luno okukola mikwano mukola emikwano kwana egitayina makulu mbungenda wano ngambyeko gundi in such a sensitive moment ubagendo zikiriza obulamu bwo ne bakuzikiriza mu eri bannange nedda unnecessity bwebanga emergency kitegerekeka it is very understandable bannange ebintu mubijjemu ebintu okusaaga kubanga omuntu gwe muliko tasaaga Kafero yono gwe yayimbako nti n'amaggi agagaaya mbulira omuntu asobola okukwata omwana w'essomero n'amuteeka ku musango omunene ogwa terrorism ng'amutadde ne muwanga kivumbi kiki atasobola kukola ng'ongamba omubaka wa palamenti mbu is not a threat bye mwogerako mu bimanyi mbu oyo tali threat ani akulimba ng'osonga mu ntebe y'embu tali threat oyogera ku nsonga nezigoyinga national zogera mu luzungu esiyona nezitegeera ku table ali mugezaho kulwana kuzza buyinza mu control ng'ongamba mbu you're not a threat to him kamba buliyo scenario mu mwaka gwa 2024 it was a public holiday. I remember it was a Friday week eyo nali ndi kusomera ina ebibuuzo kati buli muntu eyambuzanga namutyabo lirudda wanga mugamba tugenda meeting ku Friday buli muntu yasabanga appointment nga namuwa Friday most of the people nabawa different budde waliwo gwe nali mpadde saawa emu bwentyo baali bangi kati mba nsimbule wakanyanguyiriza ngende ku off ku kitebe nali ndoza 15 minutes nga nakavewo kanali nsikyalina mu home area ne bantomera mukuntomera mu mbeera eyo of course abantu banyamba kawo ne banzijako essimu ne bafinding out family yange ne they rushed me to Lubaga hospital nali nakatuuka mu ddwaliro bwenti bamaze okunkebera omutwe kuba omutwe nali mbulidinga wano waliwo ekiwundu n'enkovu wera kwa katerabika bamaze okunkebera bankozekozeko ebakoze kasita baleeta report neraga nti sifunye internal bleeding sifunye internal damage nagambirawo benali nababi waka bali bantu tengenda waka n'ebiwundu byange nga nzenda kuno amagulu gonna gajudde ebiwundu lwaki customer leda kikaziwera 2 mu ddwaliro dakiika 3 ekisooka omusawo akuliko tomumanyi ekyokubiri mubagenda okudduka okujja nti badduka speed kujja kulaba tomanyi ani ajja naddukayo muze mu ddwaliro ne banziruse waka. I have my brothers who are doctors nembagamba bampandikire eddagala nejjanjabira waka nze ku level yange ate nga ndi muntu wa bulijjo siri mubaka wa parliament siri mukulembeze mulondi at any level naye tuddidde obulamu tuli mu bintu bane tuleka bannange temusaagira mu bintu bino temusaagira mu bintu n'omwana kabere wa myaka 10 bano tebasaaga tebalina kisa era abali mu bagamba banne temuuliza abantu bonna bali mu kubagamba mbu abantu befiira bafa byabwe tetuganyi basobola omuntu asobola okufa ebibye naye mulimu woofiira ongamba oti oli mubaka wa parliament okedde ogambyeko ne boogambye abantu boogambye ngenda kusajjale ngenda mu ddwaliro boogambye obamanyi nnyo lwaki mwesigulira ku bantu be mutamanyi gwotamanyi nti olwokuba bamusanga mu struggle kugamba muli mu commission yemu n'okikakasa nti muli ku mission yemu okikakasa otya banne mulimu ebintu byemugenda okweforcinga okuyiga in a hard way. Teri muntu ali mu struggle no nga musefu kubanga mwena abali kubyaddala abamanyi nga toli under surveillance bamanyi sawa zino liruddawa bamanyi oyogera nani bamanyi olidde nani bamanyi okola ki kale leka ekintu kijjenga tekyewalika nga it is an emergency bannange mutusaasire gwe Ssekiganda gwe Nakiganda gwe Nakigudde oli mukusaagira mu bintu muli mu lutalo lunene muli mudusaagira mbane tuli musaagira mu mbeera eno abantu bwe mwagala okujjako obuyinza bali very committed every day gwe nololagayamu kati leero tuli ku party erikaabenaale mweriko baani it is okay it is a mere party oyimiridde ku floor ya parliament oyogedde ebirumira dakiika emu ogenze mbu mulimu meetings muli musimanya mu party mulimu ababaka bonna mulimu abeenaalemu mulimu abaki golooza biri byakomye ku floor gye wabyogeredde banaye tubeere serious lwaki mutukaabya amaziga ogenze mu moment gye bagenda okuzikirizaamu
ng'omuntu akuli ku side nga bakuzikiza nga tomumanyi banange this is bit, let me tell you I've been feeling so bad like pain ngeri deep nga like si mama oyo ali ku side ya katanda waliwo eddwaliro lyoyingiddemu ogezeemu weevuga bazze bakukitegeza bamanyi wooyingidde bamanyi eddwaliro wooyingidde bamanyi baani abali mu ddwaliro eryo they can do anything bannange bino ebintu tulimu bitwali siriyasi bw'oba osobola okuavoidinga media houses ezimu TV shows olaba nga it is not very necessary radio shows bannange ebintu mba mwabijjamu muli mu lusaago oyimiridde ovumya omusajja oyimiridde oyogedde ebigambo ebikankana kati gwomaze olowooza nti olwokubanga ovudde ku platform ensi abantu bakubidde nga bamaze okukubira nga ovuddewo kati olowooza biwedde bikomyawo mba I'm not a theatre, I'm just a woman ate anansuubirako okukwata emmundu who tells you president alina ekintu kyebagamba yebagamba omukazi omu bw'ati ng'ali mu struggle alwana ebyaddala kubanga bo betulwanyisa bamanyi ababalwanyisa ebyaddala n'abali mu by'olusaago azitowa abasajja 50 banji ekintu ekyo temwakitegeera omanyi ekitegeeza ku international platforms okubeera ng'omukazi they are up there, they are speaking up, they are fighting because instead of paying nnyo attention, and actually that is our strength. Nti ense tuwulirako nnyo mangu obulumi ense tusaasira mangu yensonga lwaki ne bwovayo no facing novayo okulwana ng'omukyala tobeeranga musajja abasajja omuntu okuvayo bafiiringe sorry for them balina okuba abasajja nga 5 ewali omukazi omu bagamba abasajja babayodde 50 babayodde omukazi omu bagamba omukazi bamuyodde ensi yonna nemwogerako naye abasajja kigenda kubeetaagisa okubeera nga 50 ensi okubawa attention. Banange temwajja kukola mikwano mbalaba mwesinisa ne bakuyita wanozunga ne bakuyita n'ozunga gulozo olina mikwano oyo muntu gwolina y'omumanyi olowooza security gy'olina gy'alina banange kanyongere okusaasira abantu b'ekalangala nsaasire ne bannayuganda nsaasire n'abantu ba Buganda n'abantu b'enkyukakyuka mwenna. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.